Mugetufuna ye Mathias Walukaga azirise oluvanyuma lw'okufuna amawulire g'okuggyibwa mu lwokaano olwa Busiro East. Mukatambi ngenda kubeera nga nkakulaga ninga nkusaba subscribe nga atanaba kussa naawe atana likinga video gena maaso bw'otyo obeerenga ogiraikinga. Breaking news. Oluvanyuma lwa Merad Sseggona okutwala Sir Mathias Walukaga mu kkooti mbu teyasoma. Walukaga koti eragidde aveeyo talina mpapula amawulire agatalinda. Ekyamazima amatuufu Ababusiro tunyoleddwa nnyo lwakuba ne Sir Mathias Walukaga answazizza nnyo. Nze tegesa asoma yensonga lwaki seenyigira mu byabufuzi. Gw'obeera otya nga tewasoma n'otubugulaza ne tuwaga kati ffe ababadde bakuwagira otuleseewa okuswala okutujjuddeko nga tubadde tulangira Sseggona tumuvuma kibi nnyo ddala. Abuterevu ku mukutu Jika Media kwokyali abonno abebamu ku bantu ba Busiro East ate emundu kati bazikuba bazitunuuliza Mathias Walukaga nga bagamba ononno yayononera ekibiina obudde ng'akimanyi bulungi etalina bitabo kakati batandise okubeera nga bamusabula okufa obufinga bwe beebuuza ki ekiddako golooza ki ekigenda okuddako genda mu comment section obeere nga otuteramu endowooza yo okubeera nga essaawa eno Mathias Walukaga bamuwandudde olowooza ki ekigenda okubeera nga kiddako. Seggonoloza kano taakawuute buva kankwongereyo n'akatambi subscribinga likinga video naawe atanaba kugiraikinga. Walukaga Mathias Electoral Commission emuwanduukuludde mu kalulu ka Busiro East nkiddemu. Mathias Walukaga omuyimbi wa Kadongo Kamu agobeddwa mu kalulu ka Busiro East. Omusango gwamuwawaabirwa omu ku bawagizi abo mu Busiro East actually teyalina Sseggona yennyini. Lwakuba bagamba eyamwawabira muntu we nga bagamba mbu ono teyasoma. Now okusinziira ku Parliamentary Elections Act Section 4 subsection 1C minimum requirement y'omuntu okwesimba okubaka bwa Parliament erina kubeera senior 6 oba ekijenkanankana. Kati ono Walukaga yali yakola kyetuyita mature age oba aptitude test yagikolera ku IUIU Islamic University in Uganda. Kati eyo ebeera nga equivalent ya senior 6 eyo yekuwa olukusa okugenda obanga wayita wakola senior 6 ogikola then nekuwa olukusa bw'ogiyita above 50 n'ogenda no applying ku university. Wabula eno ebeera eri valid emyaka 2. Kati Electoral Commission egamba okusinzira Walukaga we yeewandiisiza mu Oktoba ng'ennaku z'omwezi 23 omwaka guno already eno yali yaggwako dde emyaka 2. Kati Walukaga yali ali ku grounds ng'agamba mbu olaba yagikozesa okusaba ekifo ku gundi kitegeeza ali ekyaliko. Naye bano tebatunuulira kino ky'osoma kiriko, batunuulira validity ya kino. Yagenda okutuuka okwewandiisa ku bubaka bwa Parliament ng'eno gundi aptitude test oba eno gundi ya mature age, yo certificate ya mature age yafuna ku University y'Abasiraamu ng'eweddeko. Kati wano we basinzidde ne bamugoba mu lwokaano luno. Era kitegeeza nti kati Honorable Sseggona ali independent obwanga agenda kusinga kubutunuuza ne mukulu Haji Kiyimbo oyo wa NRM. Ogatteko ne Magoola oyo mugaggo oyo Magoola. Kyokka ate abeebuuza ekiyinza okuddako NUPS olw'okupetitioninga ne petitioninga Electoral Commission negisaba ekifo ekyo bakiteekemu omuntu omulala. Now kati kiri eri Electoral Commission okusalawo oba okugaana ku grounds ki nti NUP esobola okuleeta obukakafu obulaga nti nayo teyamanya ku kusoma kwa Walukaga. Kaseera g'obukakafu obwo nemanya nti neraga nti nayo teyamanya actually basobola nakiyita fraud ne balaga nti Walukaga naye yabafera n'abafera ebiwandiiko tebaamanya ng'ekibiina. Kati ku grounds ezo singa Electoral Commission esobola okuba mu ttooki nerabanga okay obufere buno obwa Walukaga n'ekibiina bwakitwaliramu ne bamuwa kaadi yaabwe nga balowooza nti yasoma naye nga teyasoma, then basobola okuba wa chance
okuddamu okujjuzaawo omuntu omulala. Naye singa Electoral Commission ekizuula nti bano baakimanyako ne bayinsistinga ne bamuwa kaadi nga bakimanyidde ddala nti omusajja teyasoma, then bajja kubagaana okujjuzaawo omuntu omulala. Kitegeeza Busiro East NUP bategenda kubeerawo nakandi. Obutereevu ku mukutu Jika Media kwokyali. Mukwano gwange atanaba kulabika nga subscribinga akusaawa eno yennyini naawe atanaba kulabika nga olayikinga video eno gena maaso naawe obeerenga ogirayikinga akusaawa eno yennyini. Embeera yo bwetyo bweri nga bw'ogiwulidde okusinziira ku mukulu nga bw'omuwulidde ategeezezza nti wandibanga wakyaliwo chances nnyingi nnyo okubeera nga National Unity Platform ekkirizibwa Electoral Commission okubeera nga ekifo aw'omukulu ono Walukagga mwawanduddwa bateekawo omuntu omulala. National Unity Platform yandibanga esobola okubeera nga Electoral Commission egikkiriza okubeera nga ekifo Walukagga mwabadde avuganya National Unity Platform esobola okuba nga esimbawo omuntu omulala. Wabula bo aba social media in-laws bategeezezza nti ekyamazima oba babakkiriza okusimbawo omuntu omulala oba tebabakkiriza, at least balonda owa NRM naye nga tebalonze Honorable Medad Sseggona. Jjukira kigambibwa nti Sseggona y'omu oba ye yawawaabira Walukagga nti talina bisaanizo, talina bitabo, era nga yakamala okumuwaabira abantu abasinga babitwalanga ebyolusaago nga bagamba Sseggona asaaga, Sseggona yandibanga omusajja amutidde, era nga abasinga babadde kino tebakisuubira. Embeera etuusewo amakya ga leero okubeera nga Walukagga awanduddwa. Tugigeraageranya ku mbeera ya Nalukoola okubeera nga kkooti yakera ku makya n'esazaamu obuwanguzi bwe, kwegamba byali tebisuubirwa, era y'embeera y'emu etuuse ne ku Walukagga nti abantu embeera etuuse ku Walukagga ekyamazima babadde tebagisuubira, babadde tebasuubira nti Walukagga asobola okubeera nga awandulwa najjibwa mu lwokaano lw'okuvuganya ku mubaka owa Busiro East. Kakati nno ekyamazima kyo gabadde mawulire ganyiike eri bannankyukakyuka, naye bannankyukakyuka bategeezezza, aba social media in-laws bavuddeyo ne bategeeza nti ekyamazima kakibe ki keetonye ekagwake, at least tulonda owa NRM naye ne tutazaayo Sseggona. Bagambye at least akalulu bakawa owa NRM naye nga tebazizaayo Sseggona, kubanga bo bagamba bwe kino kyekyali ekigendererwa kya Sseggona ng'alowooza nti Walukagga singa awandulwa mu lwokaano eyebeera pass, abeera ayiseewo, Sseggona abeera ayiseewo mateeka. Kati bo abalonzi ba Busiro East bagambye wadde bamugjeemu at least tukawa owa NRM. Kakati abantu ba Busiro essaawa eno batunuulidde Magoola. Batunuulidde Magoola y'omu ku baali baagala kaadi eya Busiro East, wabula ate yagifuna naye n'asobola okwesimbawo nga independent. Kakati abantu abasinga batunuulidde oyo nti oyo gwe bataddeko amaaso, at least kabakamuwe wadde yajeemera amateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform ekyokubeera nti omubaka, omuntu yenna abeera tafunye tiketi eya National Unity Platform ateekeddwa okusimba emabega w'oyo abaagifunye n'amuwagira, era nga tokkirizibwa kujja nga independent. Naye ba social media in-laws bagambye wadde Magoola yajja independent n'amenya amateeka g'ekibiina, tugenda kumala gamuwa akalulu kaffe tusobole okulemesa Sseggona okubeera nga adda mu parliament. Katulinde tulabe wa gye binaggwera, naye nga ku mukutu Jika Media kw'obadde kankusabe osubscribinge, olayikinga video, naawe abadde tunaba kugirayikinga. Naawe ayina endowooza yonna n'ayina kyagala okubeera nga otuwa bulamu, osobola obeera nga okiisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakumira mpeera. Mweraba.